mu Uganda NRM yamanyi ambadde manyi yajayenda kuwa ne ku Buganda NRM egenda kuwangula ekyawangula NRM ekyawangula tewali kubusabusa yamanyi era ekyawangula era ejja kuwangula naye kati njagala nkulage amaanyi egafuna eki kwagala kw'abantu waliwo omuntu okulya emmere otegera ng'alya muwogo kubanga yaliwo njagala nkikusomesa omuntu asobola okulya emmere kubanga muwogo yaliwo naye newamala ku dayiningi bateekawo omumonde akatooke akaceere otegera tayinza kukwata ku muwogo jawo omuceere jawo obumonde jawo ettooke wasigale omuwogo ateekwa okulya muwogo kubanga yaliwo. So in other words NRM yeriwo tokkiriza DP kubaako kyeyogera mbale manyi bwekitegedde kyeŋŋamba omanya nti nze ndi musomesa wa university mbale manyi bwekitegedde byeŋŋamba tokkiriza FDC kubaako kyeyogera DP matooke FDC muceere tobikkiriza kulabikako ku dayiningi abantu balina kulya muwogo ye NRM bwera mu muwogo yaliwo kibalina okulya ku dayiningi tokkirizako kintu kirala NRM ekyawangulira ddala kubanga amaanyi egalina naye egalina etya kayikula buli muntu yenna yamwogerako ng'omusajja w'amaanyi amaanyi gamuli mu mundu natiya gasi olwabimujjako tayinza nakuyita mu dduuka ku kifi kyawe tasobola kuyita ku luwumu takyasobola kuyita ku Williamu amaanyi NRM tewali kubusabusa egalina era n'obulejja buwangula naye amaanyi egalina etya kusafoketinga balala nebatuga nebassa ekiziiro tebassa abo y'amaanyi ga NRM. For goodness sake, bakkiriza abantu nze sibusabusa era kanyambe wano bannaffe ab'ebibiina muteekwa okujja ne strategy egenda okuwangula NRM egenda bakuba yonna eggwanga lyonna mabuliti kubanga obudde buweddeyo naye omusajja abaganye okwetaaga era simanyi economic gem kikyemuliko mu bibiina byammwe sikimanyi nze siina nsonyi kubagamba mu mbeera eno NRM y'amaanyi mu mbeera ey'okunyigiriza NRM y'amaanyi mu mbeera ey'okuzibikira abantu ennyindo nga tebassa NRM y'amaanyi mu mbeera eno ey'okuteeka amakuuli mu kkubo abalala balina kuyitawo NRM y'amaanyi okuggyako nga balina enkola endala gye bagenda okukola okugjawo ebyo NRM egenda bawangula amaanyi gayo gali mu fumitizi kunyigiriza kukatira balala otegera amaanyi gayo gali awo era kyokulaba batya nnyo competition tebasobola kukkiriza abantu babibiina birala kwetaya tebasobola otegera kubanga nakubulira teeka wano ekijanjalo oteeka wano doodo oteeka wano ekinyeebwa oteeka wali omumonde wano oteekawo akaceere wali saawo gonja waliteekawo akawogo otegera wano oteekawo ku lyenvu wali ku saladisi wali otegera kakabeji wali omuntu bw'omutera ku mmeeza ebyo agenda kugejja ajja kugimuka kuba ayina variety bano nomala bannayuganda nomala obateerawo DP neyetaaya FDC nejja ku mmeeza people power nejja ku mmeeza bali abantu bajja kugejja bajja kuyimbulukuka beeroboza kyetegeeza teeka bateeke buli kyakulya ku mmeeza bakireke tebabako bebagaana abantu bakole batya beeroboze bagejje kati abantu bali ku muwogo kubanga NRM yokka yerabikako mu bitundu byabwe bwowulira Basajja Mvule engeri gyayogeramu alinga akusiigira ekifaananyi nti newankubadde enkola ey'ebiina we omuceere gye guli mu dduuka
tebabikkiriza bantu kubirya mugizibikidde enkola ey'ebibiina mujebakira mu mulambo gwennyini kyekivundu stench nga eguunya ekyo kyakoleddwa ebigambo ebyayogeddwa ke kabonero akalaga nti eggwanga lyafa moral fiber yafa omuntu n'aleeta ebyobuliri byonna n'abala n'emirundi gye yeegasse mu bantu abawera emitwalo ebiri nga musumba ali ku kituuti n'atyobola omukazi kugamba mu gavumenti ez'abategeefu kankole kimu nali mu Amerika Jim Baker ne bamukwata bawaayo obuwi ssente n'agula ebyambalo nga epeesa lya golodi mukyala we essimu essaawa ya golodi gundi amatu golodi si bino ebiri feke bigolodi gavumenti netandika okunoonyereza sente azijjamu nga te mu Amerika pure bamusibye emyaka 39 kuzannyira mu sente z'Abamerika bawaddeyo sente za kubulira njiri sente za spreadinga bwakabaka laba ne bamutumira bagamba nti nowe tuteeka okunoonyereza nga tulaba billions of money azambadde bwambazi okutegeera wano waliwo omusumba wano mu Uganda yagenda mu Amerika n'asonda sente nzitwalira banaku n'agenda mu kkono ly'emmotoka n'agati njagala emmotoka n'agidizayininga bw'ati aba agidizayininga eri Amerika ne bakuba essimu munoonyereze ku musajja ono n'olulimi lwayogera accent yalabika ava mu Africa sente nyingi azijjeewa FBI neyingirawo bamukwata kubanga bamala okunoonyereza babagamba banabo kampuni nti mufune ebimukwatako passport ye biki eri ne bagenda babikebera abadde mu makanisa ng'agenda asonda sente kuseetera bannayuganda abanaku azigenda zigulamu nnyonyi bamusiba omwaka mulamba eno mu Uganda pasita waffe ali mu Amerika abulira njiri ngeri ali mu kkomera oyo omusu ebyo ebigambo tosobola kubanga tewaliwo na bitongole oba byabakyala oba paramenti yaffe nga yavuddeyo dda gwe gwandibadde omulamwa mu paramenti oyo yandibadde nga ateekwa okuddako ebbali abulirizibweko omutwe gwe mulamu naye eggwanga lyafa terina kigenda mu maaso bino ebiina byabakyala byo byali kuvuma buvumi Museveni bikyakoze bavuma Museveni yekka is not the issue na zero issues eyo issue nene to make matters worse noyambula mukyala omulwatu kubanga bafunye omuwala omuto omuzaddemu n'abaana ngendiga engalo zikuba abaana we bali bakulu omu alina ku university omulala yamala baana bawala bawulira byoyogera ku nyaabwe obwerere bwe bwonna ebyalinga mu buliri byonna nobiteeka ku kituuti eggwanga nelisirika ne watabaawo goodness eggwanga eno lyafa kigambo kya nnaku nnyo ne bibiri kale simanyi wenyinza kutula ne mu bayibuli simanyi ne batuwa platform number 1 ebyawandikibwa ebigaana omuntu ena okuvuma number 2 Yesu yagamba timulabire kulunze omuwombeefu era omuteefu kuba buli kyonna ekiri mu bayibuli tokiraba mu basumba bano tokirabako nogamba ti bagamba Yesu waabwe afaanana atya leero kumakya abadde bibadde biyitingana ku mutimbagano nti pastor oba CID oba organization y'abakyala bantu ba bulijjo bebekozemu omulimu program ekitangaala emyaka ebiri wali amakanisa tegakkiriza abantu kuddayoka Museveni tafaayo oyo president w'abantu Basajja Mvule efudde buvunaanyizibwa bwa gavumenti olaba bavunaana omuntu atakwata bantu mu nsawo ne beeretera sente